oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buterevu nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV amacha g'olunaku olwaleero. Ate mpozi wale kubeera nga ate otumbula. Wale kubeera mpozi nga ate otulaba bulungi nnyo yonna gy'osinzira okubeera ng'owuliriza ng'obuuzaako nti wale kubeera nga ate olaba buli kimu kye tuteekayo. Ogwe ya subscribing edda kyakabinya atanaba ku subscribinga njagala okubeera mpozi nga ate mbuuza ku balabi bange ab'olulango. Shamina Happy Lady ogamba otya? Becky how are you? Namaganda Agnes ogamba otya? Baligeya how are you? Saleh Al Hussein ogamba otya? Lubega Badru nkwagala nnyo. Farida Mugerwa we bali kubeera mpozi nga ate otuninga ate mpozi n'abalala mwenna. Esther Nachimera ogamba otya? Banji abatu followinga waneeno ku mukutu gwaffe ogwa BOCAT ate mpozi ne tubeera nga tunyumira bulungi nabo obulamu bulungi. Olunaku olwaleero tugenda kubeera tulina eggulire ya Bobi Wine yagaaniddwa okubeera mpozi nga ate asula mu woteeri Emijeera, naye nga sente zaabadde weeziri ezisasula ebyokulya n'ew'okusula, naye poliisi ng'ekulirwa era nga mpozi yabadde abapoliisi bano babadde baduumirwa omukulu bya Ruhanga. Beezoobye nnyo ne bya Ruhanga. Bobi Wine n'ayogera byembadde siwulirangako ng'ayogera. Yabadde musunguwavu nnyo. Ogaana otya omuntu okusula awantu ng'agenda kusasulawo nga si mukuzi wa misango? Electoral Commission akakiiko akakola ku by'okulonda kamukkiriza okukola campaign nga munna-Uganda. Imagine poliisi mu Uganda muno tulinamu abantu abalimu mu bukyamu naye beebaka ne balannama ne bakola batya. Bw'atyo obudde bukedde teyeebase yasuze mu mmotoka. Ebifaananyi mu abagoberera omukutu gwange ogwa Facebook, genda ku Facebook page teekamu ekigambo nti BOCAT TV. Nteekayo olusa amawulire nga sinagaba wa eno ku channel, nteekayo stories, ekigambo kiri BOCAT BOCAT then TV. Eyo page gigoberere, followinga, likinga, commentinga. Bobi Wine olunaku olwaleero abadde alina okugenda ekyankwanzi wetujjidde ku mpewo ng'akyagaaniddwa okuyingira kyankwanzi. Jjukira kiri ku likodi nti kyankwanzi yenna alimu abaliyo ba NRM. Lwaki? Kyankwanzi okiwulira nti kigambo kiringa ekiri mu Buganda naye abaasetolingayo ennyo basajja Banyankole, Banyarwanda n'abawanga amalala, mulimu n'amawanga amasoga, naye majority Banyankole na Banyarwanda. Basajja balunzi, si kibi. Era NRM yatuulayo nnyo era tebamanyiiyo muntu mulala, tebamanyiiyo kibiina kirala okujjako NRM. Nalinako abaana abamu baali bagala kwesimbawo ne bakubisa ne posters nga ziriko people power. Babalumbirawo, family zaabwe ne bazirumba ne bagamba abaana bayonoonese, abaana babadde ki, bagala kugwa ddalu, ebyo tetujja bikkirize n'ekyankwanzi. Ne neebuuza Uganda kati etandise okubeera mu militia groups. Gwatamanyi militia groups kanzi kunnyonnyole. Bagamba Bobi Wine alina militia groups naye talina lwa nsonga, talina kitundu kyakola kyafugako nti kino nakisalako kyange. Naye amakulu ga militia group zibeera omuntu abeerawo awo nga yeefuga ekitundu nti kati ggulu yange. Oba oyagala oba toyagala Mwami Museveni tolina linnya ggulu. Ezo zibayita militia groups. Kati mwano mu Africa ziri nnyo mu Congo, Democratic Party of Congo, nti abagagga basalako ebitundu ebimu ebirimu zaabu, golodi, ebirimu minerals, ne bagamba nti kino kibwe tukatugeze mpa kyakulabirako, don't quote me bad, mpa kyakulabirako katugeze omugagga oba agasekalaala nga yasalako ekitundu katugeze ky'Ekaramoja ewali golodi n'agamba ekyo kyange. Omugagga wava muno nga yasalako ekitundu kya Ebunyolo wali amafuta, ekyo kike. Kati oyo aba alina amagye agage n'abagobereza ababe. Ezo zibayita militia groups. Kati mu Uganda biringa ebitandise, twalawo wanene mu Moroto Tango Doyinga agamba talina kulinnyayo. Twalabye Ebunyolo
nga Matiya Kasayija agamba talina kukola lukuŋŋaana na lumu era we yasuze basosera kumugaanawo. Kati ne Kyankwanzi bwe kiri Emijeera yagaaniddwa. Surprisingly ababikola sijja gamba nti they are militia groups ate poliisi yennyini abantu abali mu buyinza. Kati unless nga batugamba nti batandiseewo obubinja obw'enjawulo obulwanyisa obukulembeze bwa Mwami Museveni in the name of tulemesa Kyagulanyi naye nga kyebakola bakikola ki bakimanyi. Gye buvuddekaawo wabaddewo olukiiko bino twabirobye okuva mu lukiiko olukola olulungamya ebigenda bifulumizibwa ku mpewo giyite UCC. Bayise bakama ba buli media house babayise nga babagamba mu regulatinge ebigenda ku mpewo. Musoma amawulire ag'okwekalakasa nga muli abakyamufu. Musoma amawulire ga Kyagulanyi nga muli basanyufu. Bwe mulemeddwa okukavaringa ebirungi gavumenti byekoze wa President Museveni oba biki. Mwagala nnyo okulipotinga violence na biki. Nze nno mbagamba bwe nti ng'aba UCC nti ate kati eyo mwagenze wakyamu. Mu mawulire tulina okukola story ng'eri balanced. Mu mawulire sirina kukweka ggulire. Bw'abanga Kyagulanyi akubiddwa emigo ku kamera on camera oyagala eyo story ngikole ntya nti Kyagulanyi bamuwadde biskwiti. Bw'obanga mukutta amasasi ne mukuba abaana abato ne mubatta under age sijja kwogerera nnyo fine kyali kibi okutta abantu abalala naye kale mwagamba baali beekalakasa baali bakola effujjo. Kati kanjogerere ku bakyala n'abaana the minorities. Kanjogerere ku bakyala n'abaana mu budde obw'emisana badduka badde ewaabwe batidde bagenda waabwe mubakubyemu amasasi on camera. Mwagala ekyo tukiripotinge tutya? Poliisi yakutta abakyala n'abaana ne bateeka kabangali ne bazze ewaabwe gye babadde badda. Mwalaba ku katambi mu kwekalakasa okubaddewo ng'omupoliisi asimbiza abantu layini bawanise batambula bamuyitako bawanise naye ng'akuba kibooko omu ng'akuba kibooko. Mwagala tukiripotinge tutya? UCC twagala mutuwabulemu ekyo tukiripotinge tutya? Ekyo ne bwe tuba tetukiripotinze tulina competition nti abantu ba bulijjo bayiga social media. Buli kyomukola akiteeka on record. Facebook live, YouTube. Tulina bannamawulire ensi bezigoberera ennyo CNN, Al Jazeera, BBC. Ffe tuwandiike ng'omupoliisi akuba abantu nga kirabibwa ne ku kamera nti abakuba. Tugambe omupoliisi yabadde agayidinga abantu abadde beekalakasa ku ngeri gye balina okutambulamu. Naye ng'owa BBC alina kirala n'owa Al Jazeera alina kirala. Oba ofuna bulungi gwe ssebo gwe kyoyagala tuwandiike because gwe olina obuyinza n'okubeera nga influencinga the way amawulire ga Uganda gye bagakolamu. Kati nno nga tonna tugamba tuwandiike mawulire gweoyagala kuwandiika sooka oyogere ne poliisi ekole ebintu ebituufu ba NS security organ bakole ebintu ebituufu ebirina okukolebwa. Mbuuza kibuuzo ku speech ya Mwami Tumwine wali oyagala tugiripotinge tutya bwe yagamba poliisi erina olukusa olukukuba amasasi era tujja kubakuba. N'agamba n'okugamba ku TV station emu yabadde n'agamba tali apologetic. Byonna ebyabaawo byasaanira era byagwanira bibeewo. Babloga bamwe bayisima bafulufiga baani ne bavaayo ne bagamba it is okay abafudde kyabagwanidde. I still stick ku bakyala n'abaana. Kiki ekyali kibagwanidde? Omukyalo oli yali atambuza mmere n'akubibwa essasi. Kyamugwanira okubeera nti yali atambuza emmere ng'agenda giyira mu poliisi tebamukuba essasi. So kati nga tonnabeera ng'onyigiriza ennyo bannamawulire sooka odde ku security organization zammwe. Nze bulijjo mbadde mmanyi okusinzira kyemmanyi ekitonotono ennyo kyemmanyi ku bya security. Akajagalo akabaawo poliisi yokka ali emala okukakola ki? Okakontaininga. Naye twalaba military yavaayo
UPDF nevaayo abasaidi ne bavaayo bebwe mwalaba abaali akalakale ne mundu mu ngoye zaaleeya. Era Wasachudi yakinyonyola n'agamba nti embeera bw'ebanga erinye ku nkandaggo tujjayo amaanyi gonna ne basaidi tubayita. Naye nze kyemmanyi embeera yaliwo polisi yayisobola ogikontaininga. Ate mu mateeka military yevaayo lasti. Polisi emala kulemererwa, UPDF neremererwa, saidi bani balemererwa, olwo military yo nejja netereza embeera kubayo ffe tubale tugimanyi military nga nonsense security organ. Oba nfuna bulungi nnyo nga bo baba bavuddeyo era nga abantu babawa ekitiibwa. Njagala weegendereze nnyo. Abantu bano bali nnyo balalu. Nesirabangako omwana yenna oba mulenzi yenna agalulidde oba akasusa ejjinja ng'ali kasukira wa military. Ebyo bitera kubeerawo mubanga bakasukira ba poliisi. Babadde bagiwa ekitiibwa ne kati nayo mujyanise mujambudde ekitiibwa kyayo gye musoosa ku frontline. Gye musoosa ku frontline. So nja kubeera nga nkomawo ne mu updates ku kiki ekigenda mu maaso. Kyagulanyi akkiriziddwa okuyingira Kyankwanzi oba takkiriziddwa. Kale agakafuluma wano galaga nti enteekateeka zikyagendera ddala mu maaso. Abalindiddeyo Honorable Kyagulanyi okubeera mpozi nga ate atuuka Ekyankwanzi newankubadde nga tannatuuka. Kyoba omanya nti tannakkirizibwa newankubadde nga enteekateeka zo zigenda mu maaso. Kale tusabe ebintu byonna biterere. Poliisi mugondere amateeka, bo musinga okubeera nga mumenya amateeka. Ate kubanga nze kyendaba mmwe muwane mileage Kyagulanyi singa mumuleka n'atambula n'agenda n'akubalaleze nga tewali okukyankalanya, tewali okumublockinga, effujjo lyandibadde livaawa. Oba ontegedde. Sijja kubeera mpozi nga tensukka wano eno. Mbasaba mubeere bulungi nnyo. Nze SULA SSENYONGA ku BOCAT TV tewalira okubeera ka video ng'obuuliriza ka video ko okutumirako n'okubuuza ku bantu bo. Mubeere bulungi, mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli. BOCAT TV